Amawulire amalaga trending akadde kano kooti ya Buganda Road olunaku lwa jjo omulamuzi gwe bayita Gladys Kabasanyo yasobodde okuba ate ng'ayita yasobodde okuba ate ng'awandiika ekiwandiiko biba kuntumye nga biyita omukulu gwe bayita Pastor Franklin Mugisha Mondo Mugisha nga kigamba yasobola okuba ate nga yinyigira mu kucupula oba mu kufeera biliyooni 4 n'ekitundu ng'ayina omukulu gwe bayita Pastor Siraja ow'ebbombo n'omukyala gwe bayita Nabbi omukazi. Embeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula, kooti yasobodde okuba ate ng'etambula era ng'omukyala ono Gladys Kabasanyo omulamuzi yasobodde okuba ate nga ategeeza omukulu ono olw'embeera nti looya we gwe bayita Robert Lutalo yali ategeeza nti omukulu gwe bayita Mondo Mugisha yagenda South Africa okujjanjaba obulwadde bwa COVID-19. Ye looya bwe yategeeza kooti kati olunaku lwajjo basobodde okuba ate nga bamulinza omukulu gwe bayita Mondo Mugisha teyasobodde kuba ate nga alinnyayo. Awo nno kooti nesobola okuba ate nga ayisizza ebiwandiiko byonna alaba ku Mugisha Mondo asobola okuba ate nga amuleeta. Awo nno kooti ne basobola okuba ate nga bajongedeyo paka omwezi guno nga 11 omukulu gwe bayita Mondo Mugisha yeetaagibwa okuba ate nga annyonnyola ku bufere bwonna obwasobola okuba ate nga bukolebwa. Embeera nga busobodde okuba ate ng'etambula omukulu gwe bayita Siraje Semanda ye akyaliyo ekitalya. Omukulu gwe bayita Jima Alinayitwe naye akyaliyo. Omukyala gwe bayita Magi Kayima naye akyaliyo mu nkomyo. Akadde kano yali yadduka ye Franklin Mondo Mugisha gye buvuddeko asobola okuba ate nga ategeeza nti waliwo bamafia baagala okumutta kwe kuba ate nti yadduka e South Africa. Wabula ate nga looya we ye yategeeza kooti omukulu yagenda South Africa kumujjanjaba COVID-19. Yembeera bw'etambula mu Uganda nga bavunaana okuba ate nga bacupula basobola okuba ate nga bafeera abantu ab'enjawulo biliyooni 4 n'ezigenderamu nga bali mu kitongole kye bayita Hands Across the World abasobola okuba ate nga omukulu gwe bayita Mondo Mugisha avunaanwa emisango 53 emisango 53 omukulu gwe bayita Mondo Mugisha gye bamuvunaana akadde kana asobola okuba ate nga ategeeza kooti yagenda South Africa kumujjanjaba. Ebingi nnyo byayogera luli yali ayogera n'ebbalamu ng'agamba mafia baagala kumulya. Awantu nasangibwa awantu kukwata supermarket eruwo eyo n'ensinkana abaami baali babiri owokusatu nayimira nga wali ebbali naŋŋamba nti baagala kundaba ne mbabuuza mwe baani nga sibategeera nga ŋŋamba twagala okukola ekintu kino onookikola kijja kukuyamba. Ekisooka emisango gino gigenda kuvaako gyonna n'egikuteekebwako kati gijja kuvaako. Kisanga ekintu kibaŋŋamba ekyokubiri ne baŋŋamba gamba nti wakwata ssente n'ozitwala wa general angenda ng'ozijja wa Siraaji ng'akasimu kumwebaza ne ŋŋamba sisobola kola ekyo kubanga mujja kuba mpaayiriza ate bwe kinaazuuka ndi mpaayiriza kijja kuba kibe. Kati mukwana wange balamu awo nze bwe ntuuka ne nziruka famire ne mpa amagezi nega nti dduka kubanga abantu bano bagenda kukwata bakutte. Kati mba nkyali awo ne ndaba nga waliwo ate abantu abamu ngenda okulya nti wala baanoonya. Aya baase ye mukulu oyo Mondo Mugisha yali abuweereza obubaka omukulu gwe bayita balamu. Kati nno kooti yamuyise ya Buganda Road era amulabako yenna ebiwandiiko emisango 53 omuli egy'okufera abantu yeetaagibwa ku kooti ya Buganda Road. Mbw ali South Africa agenda mujjanjaba COVID era nti yeekwasa mbw ekimunoonyesa awula Mondo Mugisha yagamba mbw ekyali kimusibisa kikino. Bannange sina buzibu n'enaaleemu if there's anything nga ndira kye nakola okwaniza Kyagulanyi ku kituuti ewa Pastor Yiga bambe mu nsonyiwe bambe neenenya sijja kuddayo kwaniza Kyagulanyi bantu wonna.